الإنسان من نطفة Allah yatonda omuntu nze naawe nga tujja mu ttondo ly'amazzi ag'omwami n'ag'omukyala amshajin nabtali. Allah yakwata amazzi ago ag'omwami n'omukyala n'agatabula n'atutandikawo. Allah tetwaliwo, tetuliko mutandisi mulala atali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala muteeka erimu yagamba nti ya ayyuha nnas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yatugamba bangi mu abantu, yali ayita nze, yali ayita mmwe. Allah yali ayita ebika byonna, bazungu, bawarabu, bachina, bafirika, abeeru n'abaddugavu, fenna yatuyita Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti i'budu rabbakum, musinze omulezi wammwe, musinze omutonzi wammwe, alladhi khalaqakum, oyo eyabatonda, min nafsin wahida, ng'abajja mu mwoyo gumu ogwa taata waffe Adamu alayhi salatu wassalam. Baganda bange mwenna abali wano n'abatambula naffe ku mitimbagano, omutonzi waffe ali omu, ye Allah tabaraka wa ta'ala. Era nga Adamu alayhi salatu wassalam ye muntu Allah gwe yasookera ddala okutonda. Olwaleero entandikwa yaffe okujja kwaffe mu nsi eno ya nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Allah yamutonda wa khalaqa minha zawjaha, mu mwoyo gwa Adamu alayhi salam Allah n'atonda mukyala we era ayitibwa Hawa. Mu babiri abo wabatha minhuma, Allah n'ayinjiwaza mu babiri abo rijalan kathira wa nisaa, abasajja nga bangi n'abakyala nga bangi. Omuntu Allah bw'amuwa entegeera eyo, tuli baana ba Adamu, ate nga Adamu Allah yamutandikawo rabbul alamin, afuna eddembe mu kusinza kwe, kimuwa obusobozi n'amaanyi okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, nga tamugattako bintu birala, oba n'ateerowooleza nti oba alinayo abamutonda oba ekyamutonda oba ebyamutonda ebirala ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Abange katonda w'ebitonde byonna ye Allah tabaraka wa ta'ala, era mu mannya ge 99 n'ebitendo bye mulimu erinnya eriyitibwa al-khaliqu, omutonzi, ye badi'u. Allah yatandikawo ebitonde byonna, yatandika ebitonde n'abiteekawo nga tebyaliwo, rabbul alamin. Fa aminu billahi wa rasulihi, nawe tubaganda bange tukkirize Allah n'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala asinzibwa yekka. Butumala mumutegeera nti gwe tulina okusinza, emitima gyaffe tugikakasa nti asinzibwa yekka, tagattibwako bintu birala. Buli muntu lwasinza Allah n'amugattako ebintu ebirala, Allah kyakola amuleka n'ekyo kyagasse ku Allah, ye Allah n'ava mu nsonga ze rabbul alamin. Era tasobola kutuuka mu maaso ga Allah n'amusaba empeera nti Allah munnange nasaalanga yadde nga nasamiranga, la abadan. Omuntu wanatuuka mu maaso ga Allah nga yasaalanga nga bwasamira,
Allah agenda muga nti genda eri kiri kyewasamiriranga kyobeera osaba empeera zo, nze nnakuleka ne shirikiwo. Allah tabaraka wa taala tatuwangayo mwaganya gonna otubanga tumusinza okwawukanako n'enzikiriza zonna ng'oggyeko enzikiriza y'obusiraamu bwe yajja nabwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Enzikiriza zonna kino zikikola ekyo tuuka eri omutonzi nga zirina kye ziyitiramu. Oba ntegereka baganda bange, enkola y'owa property master mu ddiini mu nzikiriza zonna mweri, era nga mpagi nnene ng'oggyeko enzikiriza y'obusiraamu. Olaba omusajja omu agenda n'akugamba nti mumukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga yafa, ate ffe tukkiririza mu Yesu omuki omulamu, kati tugoberere mulamu tugoberere mufu. Affe tukkiriza era nga bwakyogera nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa, era tukkiriza nti Yesu oba gwe bayita Jesus nga ye Isa alaihi salatu wassalam ye mulamu, teyattibwa yadde baayagala okumutta. Allah yamusitulanga mulamu n'amutwala gyali ali mu ggulu eryokubiri wembanga seerabidde, era agenda kukomawo. Awamu n'okuba nga Isa mulamu talina kyamanyi ku biri mu nsi. Oba ntegereka? Ne bw'omugamba ensonga zo tazirinaako busobozi. Omubaka alayhi salatu wassalamu yali mulamu nga talina kyonna kyamalira baddu mu byetaago byabwe, wabula yalinga abayunga ku Allah tabaraka wa taala. Ayagala kino gamba bwoti Allah, saba bwoti Allah, sinza bwoti Allah. Era okufa kwe teyali nkomerero ya kusinza, wabula twasigala tubanjibwa kukola bye yaleka atusomesezza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye kyo baganda bange abalungi, Allah gwe tusinza oyo Rabbul Alamin atudde ku namulondo, atebenkedde ku namulondo ye eri waggulu w'amagulu omusanvu, talina kyeyeetaaga oyogere nakyo kimugambe. Ensonga z'abaddu zonna Allah yazeekolerako Rabbul Alamin. Kati waliwo abantu nga bo basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga basinza ne lubaale, basinza emisambwa, basinza amayembe, basinza abalongo, basinza ebiteega, basinza emizimu, basinza ebitambo, basinza bino nabiri. Naye ng'ensonga gye bawa bagamba ffe tetusinza bitambo, tetusinza lubaale, wabula atuyamba kututuusa eri Katonda. Abantu balina enzikiriza egamba nti lubaale oba emizimu emisambwa, nti emyoyo egyo bw'oba olina kyeyagala kwegamba weoyogeraganya nagyo gituusa mangu ensonga zo ewa Katonda dhani nga gweogedde ne Katonda wo Rabbul Alamin. Yagamba Allah tabaraka wa taala ti ala lillahi dinul khalis, suratu Zumara sura ya 39 aya ya 3. Yagamba nti abange ya Allah eddiini eyimiridde ku kusinza Allah yekka nga tagattibwako bintu birala. Eddiini ya ikhlas, nga wetubanga tusinza Allah mu kyonna ekikolwa ekyokusinza tukikolera Allahu tabaraka wa taala yekka. N'agamba walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ate abo abeeteerawo ebitali Allah ne babifuula abayambi baabwe, banywanyi baabwe, mikwano gyabwe. Allah agamba nti nga bawa ensonga egamba nti bino ebimu byetusinza, gana amayembe golaba ge tulina, ono lubaale golaba bano abalongo, ma na'buduhum, ffe tetubisinza nti tubisinza illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wabula twagala bitusembeza eri Katonda. Twagala bituconnecting Katonda, bwe tuba tulina obwetaavu nga tubigamba nga bimugamba.
utuba nga tulina okusanyuka nga tubyebaza nga bimwebaza. Allah yagamba rabbul alamin inna Allah mazima ddala Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah agenda lamula wakati w'abantu mu ebyo bye bayawukanangamu, nga Allah agambye rabbul alamin mu nsi nze nzekka temungattako bintu birala. bwe mbanga munsaba idha sa'alaka wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bakumbuuzanga abaddu bange nze ndi kumpi. ujibu da'wata da'i, nyanukula okusaba kwoyansaba idha da'ani, bw'abanga nsabye. Allah waffe tabaraka wa ta'ala tatugamba nti obanga onsaba oyitiranga mu kino, la. Allah tabaraka wa ta'ala wetubanga tumusinza Allah tumusinza rabbul alamin nga tutaddewo nsonga yonna wakati waffe n'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala, kabeerenga nabbi, kalibeerenga jinni, kabeere lubaale, kababeere abalongo. naye Allah yagamba inna allaha la yahdi man huwa kadhibun nkaffaru. Allah mazima talungamya oyenna kadhibun omulimba, kafaaru atawakanya. abantu bangi abayimiridde mu nzikiriza ze balimu ezitali ntuufu, nga si lwakuba nti tebamanyi nti eddiini busiraamu ye ntuufu, wabula nga balimbisa ebiri mu busiraamu however much nga bategedde nti ge mazima. ekyokubiri nga bali mu kubeera nga bawakanya amazima ge bategedde okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. nekyo baganda bange basiraamu, asinzibwa waffe mu byonna ebisinzibwa ali omu ye Allah tabaraka wa ta'ala ye mutuufu. ebisinzibwa birala weebiri, we can't deny them. waliwo abantu abasinza entaana, abasinza abalongo kuba ye lubaale omukulu mu Buganda, waliwo abantu abasinza amayembe, abasinza ebitambo, abasinza ebiteega, abasinza enjazi, abasinza ebisolo, abasinza obubira. waliwo obubira bagenda balimbiramu abantu, akakabira tekatemu amuluku, akabira tekakola bino nabiri. byonna ebisinzibwa, waliwo abasinza Jesus, waliwo abasinza Maria, waliwo abasinza Buddha, waliwo abasinza Krishna, waliwo abasinza Ganesh, waliwo abasinza. naye byonna ebisinzibwa ebitali Allah bifu. Allah yagamba rabbul alamin wallahu ya'lamu ma yusirruna wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah amanyi bye tukola mu kyama ne mu lwatu. walladhina yad'una min duni, n'ebyo bye basinza ebitali ye Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'lamuna shay'a, la yakhluquna shay'a, tebina kebyali bitonze. wa hum yukhlaqun, nabyo nga Allah yatonda bitonde. amwatun bifu ghayru ahya, sibiramu bifu sibiramu. butogera kino ekintu ng'omuntu avaayo ng'agamba kati mwe abasiraamu nga musinza Qur'an, kati Qur'ani namu, Qur'ani eyogera. la, ffe tetusinza Qur'an, tetusinza mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ffe tetusinza basahaba, tetusinza Kaaba, tusinza Allah rabbul alamin. ino Qur'an erimu kalamullah, bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. era tusoma Qur'an eno kutegeera Allah tugamba ki, kutegeera ku mbeera eno eriwo Allah yajogerako ki rabbul alamin. kubanga Allah we yatonda omuntu teyamuleka bulesaawo okukola nga bw'ayagala. Allah yamubuulira olina kuwangaala bw'oti. mu bye yamugamba ebinene Allah yagamba omuntu olina kusinza nze akutonze. ebintu ebitali Allah tabaraka wa ta'ala la yakhluquna shay'a, tebiina kebyali bitonze. wa hum yukhlaqun, byakolebwa bukolebwa. amwatun bifu ghayru ahya, sibiramu. wama yash'uruna ayyana yub'athun, tebimanyi ye okuzuukira kwabyo kwa ddi.
Nekyo baganda bange basiraamu tunyweze emitima gyaffe era nga twegayirira Allah atulekere entegeera entuufu nti yekka alina okusinzibwa mu bisinzibwa byonna ye Allah tabaraka wa taala. Allah tumwegayirira ebbanga lyonna asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi oyo yali musajja muwarabu alayhi salatu wassalam. Yawangala mu nsi muno ebbanga lyali lya myaka 63 naye yamala emyaka 23 ng'akowoola abantu bajje eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tebamugattako bintu birala. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah yamutuma eri abantu bonna. Ntegereka baganda bange, yamutuma eri Abaganda, Abatooro, Abanyankore, Abazungu, Abatake, Abafalansa, Abarasha. Mu bannabbi bonna Allah be yatuma, ye nabbi yekka Allah gwe yatuma mu nsi yonna. Bannabbi bonna abasigadde Allah yabatuma mu mawanga gaabwe awo. Allah ali yabasaako limit nti goyina cooperatingira mu bantu bwe bati. Wabula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuma eri abantu bonna mu nsi yonna, ajja abuulira abantu, abasomese Katonda waabwe yaani. Ogw'omulimu gwali gw'ababaka bonna. Era Allah tabaraka wa ta'ala yayogera mu Qur'an naga nti tetwatumako mubaka yenna min qablika nga tetunnakutuma gwe Muhammad alayhi salatu wassalam, wabula yalina omulimu gumu omukulu ogw'okugamba abantu nti ibudullah, abange musinze Allah, wajtanibu taghuti, mwesambe byonna abantu bye basinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agenda okutuma omubaka mu Bawarabu sallallahu alaihi wasallama, yasanga Abawarabu balina ebintu byabwe bye basinza. Era mu Qur'an mulimu ebintu bingi Allah byamentioninga nga byali bisinzibwa nga na wano weebiri, kyokka ate nga Allah yali abigamba Bawarabu, yali abivunaana Bawarabu. Tugenda okwesanga nga naffe wano aya nga bwezze nga na wano weekiri aya kyeyogera nti obuwangwa bwaffe bwe tulina bwazimbirwa ku ntegeera y'abantu nga shaitaani yebagaidinga. Ebimu Allah yabateebesanga ne obuwangwa nga bulungi. Waliwo obuwangwa omubaka bwe yasangawo sallallahu alaihi wasallama nga bwali bubi. Kati kankulage ku bumu ku buwangwa wano Allah yagamba ku mubaka alayhi salatu wasalamu nti ya ayuha nnas, qul ya ayuha nnas, bagamba abange mu abantu, inni rasulullahi ilaykum jamia. Ino suratu al-Araf sura ya 7 aya 15. Bagambe nti abange mu abantu, inni rasulullahi ilaykum jamia, nze ndi mubaka wa Katonda gye muli mwenna. Ya ayuha nnas, abange mu abantu. Wano Allah tayise basiraamu oba ntegereka, omubaka agenda okujja okukola daawa mu Makka temwali musiraamu yenna. Abantu bonna baali bali ku bitali Allah. Waliwo abaali basinza ebibumbe, waliwo abaali basinza emiti, abaali basinza enjuba, abaali basinza emunyenye, abaali basinza lubaale, abaali basinza amajinni. Kati Allah atuma omubaka annyonnyola abantu bonna. Era Allah ono yali ayogera nti ya ayuha nnas, abange mu abantu. Wabanga Allah ayise bantu kati gosobola okuvaamu kati nze ndi kitooke, Allah tagamba nze. Oyinza okugamba nti nze ndi ndiga kuba eri abeeyita endiga, naye nga Allah waba ayogera wano agamba abange mu abantu. We are mankind, tuli bantu. Kati Allah atuyita atugamba ti inni rasulullahi ilaykum jamia, nze ndi mubaka wa Katonda gye muli mwenna. Alladhi lahu mulku samawati wal ardi, oyo nannyini bufuzi bw'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu. La ilaha illahu, teriyo Katonda atali Katonda Allah omutuufu w'okusinza. Yuhyi wa yumit,
yagaba obulamu Allah era yatta. Allah yagaba obulamu era yatta rabbul alamin. Ekyo tewaliwo mushiriku yenna, musamize yenna, omusinza yenna alina kyasinza ekitali Allah oba omusinza wa Allah okujjako nga akakasa nti okubeera omulamu n'okufa ebyo biri mu mikono gya Katonda. Era singa oleeta abantu obabuuza ku kiyitibwa okwawula Allah mu mirimu gy'akolera ebitonde, olaba nga abantu bonna bassaako ttiiki. Katonda si yagaba enkuba, Katonda si yatuwa abaana, si yakola kino yakola kino nti ate finally ogenda omusanga ng'ate alina byakola ebiwakanya kye yayogedde mu kusooka ng'alinayo Katonda we omulala. Kati Allah tabaraka wa taala yaga nti fa aminu billah, bannange mukkirize Allah, wa rasulihi, n'omubaka we annabiyyi l-ummi, nabbi oyo Allah gwe yatuma nga tamanyi kusoma tamanyi kuwandiika, alladhi yu'minu billah, eyakkiriza Allah, wa kalimatihi, n'ebigambo bye, wattabi'uhu, mugoberere nabbi oyo, la'allakum tahtadun, oba mujja kuluŋŋama muve gye mubadde mubulidde mu biseguusi, mudde kusinziira Batonda Allahu rabbul alamin. Kati Allah tabaraka wa taala bw'era atuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, yagenda omumusanga wallahi ng'abantu bangi bonna abaali mu Makka n'ebitundu by'ensi abasinga obungi, kuba mwalimu abaali ku ddiini ya nabbi Musa ne nabbi Isa alayhim salatu wassalam, naye abataali ku nzikiriza eyo baali bali mu kusinza bitali Allahu tabaraka wa taala. Kale Allah n'amutuma n'amugamba agamba abantu bonna basinze Allah tabaraka wa taala, beewale byonna ebitali Allahu jalla jalaaluhu. Kati agenda okujja okusomesa abantu obusiraamu, yasanga olwedde abantu balina bye baali basinza oba bye baali bakkiririzaamu ebitali Allahu tabaraka wa taala, nga babiwa ebitiibwa, babisaba obuganzi obuwangaazi, nga bye batwala nti bye birina okusinzibwa. Era mu buwangwa bw'abantu mwalimu ebikolwa ebikyafu bingi. Gwewunya omuwarabu yazaalanga omwana, waliwo abaddu bempulira, omanye obuzibu bwe tulina, akhe toyogeranga ekintu nga tokimanyi. Buli oyogera kyotamanyi oswala. Buli muntu lw'ofulumya statement naye nga kyoyogerako tokirinako kumanya, abakimanyi bakusekerera, abatakimanyi lwe bakitegedde beebuuza ti buli nnaku tulowooza taata alina amagezi, naye tamanyanga nti ate ente yezaale akayana, taata n'atulimba mbu ennyana yezaale. Tulaba abazadde balimba abaana mbu wotula ku siga oyimpawa, bw'otayanguwa mulimbulula nga tandise okubitegeera, omwana akula akuyisaamu amaaso, muzeeyo golaba taata alimba, yatugambanga mbwotula ku siga oyimpawa, kati nga saayimpawa, oli akasolya amenese mu bazadde bafa, mwe nga temunnafa. Kati mweyogera ebintu nga tobimanyi, nayagala ate olage nti obitegeera, oswala. Abantu bangi bagenda bamatiza bannaabwe nti abasiraamu, eddiini y'obusiraamu bwe buwangwa bwabaki bw'Abawarabu, oba ntegereka. Kati nti Omuganda alina kusinzanga Muganda, Omunyankole asinze ngani ng'Omunyankole, Omutoolo kati n'Omuwarabu n'Omumerika n'Omujapani. Subhanallah. Nga obusiraamu bwagenda okujja bwasanga n'Abawarabu bennyini nga mu buwanga bwabwe mujjudde ebikyafu byotalabanga. Guteebereza omwana maama we taata we okufa, omwana n'awasa nnyina omuto, okumanya nga shayitaani bino ebintu yebiruka. Abawarabu mu byafaayo byabwe ng'omubaka tannajja kubasomesa busiraamu alayhi salatu wassalaamu, taata bwe yafanga omusika we yawasanga bamaama b'abato. Bw'ogenda mu kitabo kya Saapolo Kaggwa ekirambika obusika mu Buganda, Saapolo Kaggwa yasomesa n'agamba nti taata omwana ono omusika, waliwo omukolo baguyita
kale ngina gukoonako inshallah. Omwana ono omusika ddembe lye okuwasa muba nnyina bannyina abato ba step mothers, taata we baleseewo ddembe lye okuwasamu mukyala gwabeera yagadde. Kati kalica y'Abarabu bawasanga bannyaabwe ne kalica y'Abaganda bawasanga bannyaabwe. Kati Allah yatuma Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ekyo ekikola n'akiyimiriza n'abagamba abaalo hurrimat alaykum, Allah afudde haramu kummwe okuwasa abakyala. Mu suratu Nisaa Allah yafuula haramu eri abasajja okuwasa abakyala bakitaabwe be bawasaako nga kiri haramu. Eyo aya wogijja mu Qur'ani nejja direct mu Buganda, era singa yajja wano, singa yabasanga bakyakikola, singa tulwanagana nabo kubagamba towasa maama wo. Naye omanye eddiini zonna zirina kye bayita editions, bajja beeditingamu kino si kyamagezi ne bakasangula, kino si kyamagezi ne bakasangula. Kati ako bakasangula omwana okuwasa maama we bakadiriitinga. Naye nga Omuganda omutuufu yali nga wasikira kitaawe, ennyumba ebayiye, ey'obugagga byonna bibeera bibye, abawala tebabawaako, ne bamaama b'abato bonna babeera bakyala be. Ono nnyina abeera wawaka nga mutabani we ate ye boosi we. Emmaali yonna yabeeranga mu mikono gya muntu omu. Wekibanga omuntu agamba nti yayagala nnyo obuwangwa era nga atambulira ku buwangwa bwe ng'Omuganda ng'Omugishi, kati kiba kitegeeza nti osikira taatawo olina okuwasa maamawo. Kyesimanyi oba ku magezi abantu ge balina leero nti okyasobola okumufuna. Ekyokubiri, tekyasoboka balekera maali nti omusika agitwale. Kati ffe eddiini yaffe ey'Obusiraamu terimu edition. Tusanga gamba nti kino Allah wano yasobyamu terezeemu wano nga bwe kiri mu madiini gonna amalala. Wano Allah yagamba mu Qur'anul Karim mu suratu Nahli nti wayaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, bajja ne bateerawo ebyo bye batamanyi omugabo mu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yabagabirira. Abantu basinza bye basinza nga tebabimanyi, ne bakwata mu ebyo Allah byabawadde ne batandika n'okubiwanga naye nga nekyawa takimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti bateerawo bye batamanyi emigabo mu ebyo Allah byabawadde. Rabbul alamin n'agamba nti tallahi, Allah yagamba nti neerayira la tusalunna amma kuntum taftarun, buli omu alina kyalimba ku Allah, Allah agenda kimubuuzaako. Rabbul alamin. Abantu bangi beekutte ku byobuwangwa byabwe, si Baganda bokka, buli muntu gwolaba alina origini ye, engeri gye bataputamu ebintu byabwe, gye baali babitaputamu nga Obusiraamu tebunnajja mu communities zaabwe. Kati ogenda obasanga nga wallahi nekyagulumbukana nakyo tayimanyi nakyo kitegeeza, tamanyi gye kigenda kukomekereza. Kati omuntu agamba nti Omusiraamu aba ali ku buwangwa bwa Bwarabu. Kankolaga obuwangwa bwa Bwarabu wano. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ku Bwarabu abo bwe yazaalanga omwana omuwala, Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti wayaj'aluna lillahi albanat subhanahu, ne bateerawo Allah abaana abawala, nti Allah yazaala abaana abawala kubanga malayika baziyitanga bawala ba Allah tabaraka wa ta'ala. Kuba abawala bwe bali tebamanyi bitonde ebyo mbeera zaabyo, babiyita batya, biwangaala bitya. Kati baalinga bapaatiika ku Allah nti Allah yazaala abaana abawala be bamalayika be. Rabbul alamin. Era nga boolaba wano mu Buganda abantu basinza emisambwa, basinza amayembe, wallahi tebagamanyi, tebamanyi lubaale, tebamutegeera. Gwobadde manyi nti lubaale abantu gwe basinza, gwe bafuula katonda waabwe, gwe bakaabira,
waliwo gwe nalabyakabira ku intaneti okwo akutta omuwalimu Senga Kasimu amusalidde endiga. Akheri karimu abasamiza abo boolaba bakyafu, abasajja boolaba abo abashiriku babi, obeera naye nga muganda wo Allah tuuka okulamula ku mushiriku yenna nti omuntu yenna yemukakasa nti musamize mumujje mu community z'abantu mumujjeewo. Wallahi Allah yali atwekesa bubi bwabwe. Abasajja bakutte endiga olwo ebintu Allah byaleetanga ina kyagala obalaga oba ntegereka abasiraamu olwo ebintu Allah byatukubamu mu nsi nga Allah ina byagala okutujjirayo. Abasajja bakutte endiga mu kamera tuva ne gavumenti tulisaba ezuukuke. Abasajja abo boolaba ebifo byabwe byebisibukamu okusalako abaana emitwe, byebisibukamu okusalako abantu ebitundu by'ekyama, byebisibukamu okusalako abantu emimwa n'amabeere, kubanga sitaani ze zibatuma. Abasajja bakutte endiga ennamu ne balaamirizaako ebigambo, wallahi ne bagibengeyako omuliro, neerajana nesamba bagyetoolodde bati bawaga bali mu ddiini basinza n'eddiini yawe enkyafu bwetyo okwata ensolo etalina buzibu bwonna. Obulumi ekitonde bwe kiyitamu nga kifu ekiso si bwe kiyitamu nga kifu omuliro. Olaba Allah atuuka otugaana okubonereza ebitonde byonna n'omuliro kubanga enzita yagwo mbi. Abasajja misana tteke bakutte endiga mbu ne bagisala ne bagiwongayo mbu Senga Kasimu Allah amukwateko. Bamuyita Saarongo kuba bo Katonda waabwe ye Saarongo. Kivula nti abalongo balina nnyo kifo kinene mu bulamu bwabwe. Kati basaza endige bakutte endige eyo ne bagyokyanga namu ne bamuwongayo wa Saarongo amukoleko. Era olaba kati abantu abamu abeetondesa Kasimu omanye abantu bashiriku, abantu mubalaba basaala naye nga wallahi basamize, abantu mubalaba basaala naye nga beekulubesa ku bintu ebyo. Kuba omusajja omanyi Allah buli kintu tekibeera kibi kyonna ebiseera ebisinga. Omusajja yayogedde ebigambo n'agamba mwe abasiraamu abatookyera ebintu byaffe ndaba ne bemusaaza mu mizikiti tebava waffe wano. Kati omusiraamu aga nti olimba nedda talimba, bagendayo, waliwo abagendayo era nga wafuna ebigize waati nga yeesonseka akasabo atwaleyo ensonga ze. Kati obusiraamu bwagenda okujja bwasanga Abawarabu bayita bamalayika bawala ba Katonda, walahum ma yashtahun, ate bo ne beddiza ebisanyusa emitima gyabwe nti Allah yazaala abawala ate bo be bazaala abalenzi. Wulira wano wansi ensonga lwaki bakasama bwe batyo. Allah agamba Rabbul Alamin nti omuntu mubo wa idha bushira ahaduhum bil untha bamuwanga amuli nti ozadde kaana kawala dhalla wajhuhu ekyenche kyasibanga emitaafu ekyenche kyanakuwalanga muswaddan nasiba emitaafu wa huwa kadhim nga munyivu muzibu yatawara min alqawmi neyeebuzaabuza n'ava mu bantu bamugambye wazadde mwana muwala ng'ava mu bantu abo min suui ma bushura bihi ng'avaawo n'amawulire ago amabi gye bamugambye nti wazadde muwala. Yali enzikiriza y'Abawarabu ng'omubaka tannajja mu bo sallallahu alaihi wasallam. Allah agamba nti yalinga mutima agamba ayamsikuhu ala hunin, omwana ono mumusigaze mbeere mu buswavu, au yadussuhu fi turabe, oba mukwate muziike mu ttaka
nga mulamu. Ala saa ma yahkumun, nga kyali kibi kye balinga bakola. Nga n'omukyala wazaala omuwala ng'anakuwala, bannange nfudde ate byenzadde ebizibu. Omusajja wazaala omuwala ng'anakuwala, abamu mu bo abaali aboononefu ennyo nga boolaba ono omusajja yakutte endiga, abakyala n'abaami bakutte endiga ne bagyokyanga namu. Abange mulaba abasajja abagenda mu makanisa, eddiini yaabwe yawukana n'eyaffe, era ab'omu kanisa tubavunaana lwaki basinza Katonda nga bagamba azaala ate nga yagamba sizaala. Tubavunaana lwaki basinza Katonda nga bagamba nti yafa n'azuukira nga bajja babyogera. Naye we babeera bali mu layini zaabwe ezo, embeera zaabwe tezaawukana kinene nnyo ku mbeera z'abasiraamu nga bwe kiri ku basamize. Abasamize bali wala naffe abantu abasinza Allah tabaraka wa taala, awamu nabali abamuyita Katonda nkyazaala. Bo tetubanenya era tebalina okutereeza bwabanga bakuwona muliro. Allah tazaala, teyazaalibwa, ne bamwogerako ebirala ebyobukendeevu. Naye ate ye omusamize ekya Katonda ali wala naye. N'ozaala omwana omuwala n'owulira ennaku, ne maama n'awulira ennaku, banno bonna ne bakujeeja, ozadde kisiraani, ozadde bizibu. Kyokka wallahi nga bonna ababyogera balina bamama baabwe, nga bonna ababyogera balina abakyala ewaka, era nga bamanyi n'obbalwanira. Naye bw'azadde omuwala anakuwadde n'agamba nti ayamusikuhu ala honin, musigaze nga ndi mu buswavu nga banjerega, au yadussuhu fi turabe, oba muziike mu ttaka nga mulamu. Allah n'agamba nga kyali kibi okulamula kwabwe. Allah agamba lwaki bayogeranga kino, si bakuba nti baali Allah bamwagalizanga baana bawala, baali bo tebaagala bawala, nga balaba okuzaala omwana oba ozadde kyawansi, kubanga kali kiwale baali babbi, nga tebabbi balina kyebaaba, barobinga ebintu by'abantu. Kati ate n'ebyobufuzi families bakkiririza nnyo mu mawanga amaanyi g'ebika, kati nga baagala balenzi lwazaalaga azaale mulenzi asobole okuweza ganga. Kati ne balaba bano abawala banafu bawansi, kati okugabanya kwabwe ne bagamba Allah yazaala abawala be bataagala abawansi, nti bo be bazaala abalenzi be baagala ab'amaanyi. Era Allah yagamba nti okulamula kwammwe nga kubi. Allah nga tagamba nti nedda mumpe nze mbazaala abalenzi, kuba ye Allah tazaala. Naye nga Allah avumirira entegeera yaabwe okwata kye batamwa ne bakiwa Katonda waabwe, bo ne beewa ekirungi. Era eyo mpisa y'abantu abatakkiriza Allah. Bw'aba akwata mu kuwaayo, awaayo ekyo kyatayagala kubanga gwawa tamwagala, ye n'asigaza ekirungi n'asigaza ekinene. Omuntu waba agenda mu ssabo okusala embuzi, anoonya embuzi ennungi, anoonya embuzi eyakkala gye bamugambye, ne weebanga eri tooro ng'ali wano mu Buganda alinnye emmotoka ng'akimya embuzi njeru eyina ebbala erya bbulaaka mu mugongo, bamugamba embuzi ya $5,000 ne transport $3,000 nti gireete, naye waatuuka okusala adhuhiya anoonya mbuzi ndwadde. Abantu abashiriku ng'ate beeyita abasiraamu y'empisa yaabwe. Bwe bagenda ku biri bye baagala ennyo babiwa ebirungi, wadde eno eri Allah gw'atayagala ng'amuwa ebitategeereka kubanga Allah tamwagala Rabbul Alamin. Kati omuntu wavaayo n'agamba nti abasiraamu bali ku buwangwa bw'Abawarabu, era abantu mwenna mujje ku buwangwa bwammwe obw'okusinza lubaale, ekituufu aba tamanyi kyayogera, kubanga Obuwarabu bwalina obuwangwa obukyafu ng'ekyokukwata abaana abawala ne babatta oba okuwangaalanga nabo nga babavuma babakweka mu abantu nefaanana ng'ebyo. Wallahi entegeera y'emu na wano mu Buganda yaliwo. Omukyala mu Buganda yakuumibwa nga nga talina makulu gonna billah. Era value omukyala gyafunyefunyemu newoboze mubyafaayo byabufuzi bwa Uganda, omukyala ofunamu ku value mulembe gwa Idi Amin Dada. Ye yakwata abakyala n'abajja mu ffumbiro n'abajja ewaka n'abaleeta mu companies
era omukyala yasookera ddala okukola mu mulimu mu public office yali mukyala yaweebwa hotel management. Amini ng'agamba waaba asobola olabirira awaka ne watereera lwaki tebalabirira hotels. Amini olwokuba alina element ey'obusiraamu n'asikayo abakyala bano n'abaleeta babeeko emirimu gye bakola egy'ekikyala yadde nga bali mu public. Naye obuwangwa ddala obwaffe obwa Buganda bwe mmanyi bwakuma omukyala nga wa wansi bwe yabeeranga mu nsonga nga tafumbira musajja mmere. Oba bitegedde? Nga waaba mu nsonga tagifumba tasula ku buliri nabba. Bino byenjogera n'Abawarabu bwe baali ng'omukyala abanga ali mu haidh ali mu nsonga zaabwe omusajja n'amusinkana ng'ava eri omukyala awetadde eno kisiraani tayagala kumanya. Omukyala yakuumibwa mu biseera by'Abawarabu nga waabanga basikira emmaali naye agenderamu bamusikira bamutwala ng'amatooke oba muwogo oba embuzi oba ente. Ne wano mu Buganda omukyala yakuumibwanga wa wansi babeera bagaba emmaali ng'omukyala atafuna era nga naye takukuluma ng'agabwe buwangwa bwaffe. Kati singa Ssekabaka Kintu akomawo wano n'asanga nga bawadde abakazi ku kibanja kuba tebabawanga ku mmaali ku bibanja tebafuna babawalawo ku bujiikojiiko ku sukaali ebiggwawaawo naye mbu kubawa properties bajja bigabya basajja baabwe tebabawanga. Singa Kintu akomawo wano avunaana abakyala lwaki baweebwa lwaki basika. Obusiraamu ne bujja ne butunula mu buwangwa bw'ensi yonna ne bugamba nti lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Abasajja balina omugabo mu ebyo bye balesewo bazadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe. Walinnisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. N'abakyala balina omugabo mu ebyo bye balesewo ab'eŋŋanda zaabwe. Amakulu nti obusiraamu bwasomesa Abawarabu nti omukyala naye asikira ku mmaali ate nga bwe buwanga bwe bumu bwe bwalina wano mu Buganda nti omukyala tasika. Allah n'akonectinga omukyala ku mmaali nti omukyala asika. Era wallahi abantu bangi wano mu Buganda bakatandika okulya enkoko abakyala baali tebazirya. Buuza abaabagaananga okuzirya babagaananga zaaki. Babaziyizanga okulya enkoko nga tebalina na nsonga nga mululu gwe gubatawaanya. Abantu bangi bwe tubayita taali mujje eri Allah byassizza. Allah mutuufu okusinza si mwetaavu gye muli si mulwadde Allah talwala. Bagamba na abudu ma alfaina alaihi abaana. Ffe tusigala ku ebyo bye twasanga bakitaffe nga bakola. Bw'aba mukyala nga muganda n'omuganda kitaawo yabeera mu nsi muno nga nnyoko talya nkoko ate gwe olya enkoko ani yakukkiriza okugirya nga kitaawo yagigaana yafa byali bya kisiru. Kati watuuka ku nkoko byali bya kisiru. Bw'omugamba ti bannange n'okusinza lubaale bya kisiru akantu ate mutuvuma la abange. Allah tabaraka wa taala yagamba nti osazeewo osigale ku taata wo byalinga asinza. Awalau kana abauhum la yaqiluna shay'a. Newankubadde nga bakitammwe be mugoberera baali tebalina kye bategeera baali tebalina kye bamanyi gw'osigala ogamba nti nze kyengoberera. Kuba tunulira ekifaananyi waliwo omukolo mu Buganda baguyita okulumira empambo. Ogumanyi okulumira empambo? Ani agumanyi? Okulumira empambo olugave ogumanyi? Waliwo agumanyi? Salahuddin ogumanyi? Asomesa nze gumanyi. Alukumanya Allah kusase. Okulumira empambo gimu ku mikolo egikolebwa mu prosesi y'okussaako omusika mu Buganda. Omwana agenda okusikira taata we baleeta ebiryo bisatu bwemanga seerabidde ne babiteeka mu mukono ogwa ddyo ogw'omufu. Omwana ono najja n'atoolamu
ebiryo bino n'akamwake n'abigaaya ne bisesebbuka, bamaama be n'abafujjira ku biryo ebyo mwabo bayagadde. Taata alese bamama 6 bonna batuulaawo, azaala omusika n'adda wano ebbali, bano 6 oba 5 n'afujjira gwayagadde okuwasa mu bo, era buli gwafujjira pata afuuka mukyala we. Olwaliro okubuuza Abaganda tebaguulyanga nako bangi okuggyako abasoma ebitabo be bagumanyi, naye bano mbu ninde ngulabe ogwo bagudiriitinga. Ku lwaki? Ng'abakyala bano jjukira birimu ne gavumenti n'okusiba ng'abakyala baabuuka ngani gomanyire owasaani omwana nze nkuzaala, kubanga olwaleero abantu bavumirira eddiini zatusanga nebyaffe. Eddiini zasanga abantu mu bintu ebimu nga bakyafu. Owasa otya omukyala kitawo gwabadde yawasa? Maama wakuzaala mujjawe kati nga mukyalawo, nga kitaawo obulamu bwe obwekyama bw'oyingiddemu, bwe bafunamu akatoola ne bagamba ogwo mukolo muguyimirize, era mu kitabo mweguli naye mubikola teguliiwo. Kati ekibuuzo kigamba tusigale nga tugoberera obuwangwa obwo olwokuba tuli Baganda, newankubadde nga kyebakola si kya butegeevu, tugoberera ekyo. Kyekyatumisa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akuŋŋaanye ebikolwa byaffe byonna, atulage nti kino kyekituufu Allah wamwe kyagambye mukikole, kino kikyamu mukireke. Ate omuntu waaba aluŋŋamya n'agamba nti obusiraamu eyo kalica y'Abawarabu, kati n'okusamira kalica yaffe Abaganda. Obusiraamu kusinza Allah, okusamira oba kye bayita ebyobuwangwa, omuntu aba asinza shayitaani billah. Era wallahi abasajja bavuddeyo bali ku intaneti okwo bayolesereza ddala nti omuntu waaba ali ku byobuwangwa aba ali mu kusinza shayitaani, woba oli ku byeddiini obeera oli Katonda. Wallahi bakyoleseza. Obulumi bwe balina tobulabanga, okulabanga bookya essabo lyabwe, okulabanga bookya ensimbi eŋŋanda, okulabanga bookya emmindi. Okimanyi nti we bayokyezza amasabo abasiraamu twasanyuse, kuba abantu basiramuse ne bagamba seeka mujje tugende essabo lyange liryo mulyokye, ne balyokya. Seeka baba n'abalongo mubookye ne babookya. Kati abasiraamu twabirabye ne tusanyuka alhamdulillah, alhamdulillah. Abashiriku banyiize. Nga naawe woosanga nga bamenya omuzikiti n'ogamba subhanallah, ennyumba yayositibwa Allah, n'onakuwala. Ate omushiriku we bamenya omuzikiti ng'asanyuka. Era mbagamba abasiraamu bino ebintu ebigenda mu maaso wakati, kuba waliwo kati line etandise developing a gap, a very big gap wakati w'abasiraamu n'abashiriku, oba abasiraamu ne bannabyabuwangwa. Luli abantu baali batubuzaabuza, babadde batubuzaabuza nga bagamba mbuze ndi musiraamu, mbuze ndi muganda omusiraamu, oba nze ndi mutooro omusiraamu, nze ndi mugishu omusiraamu. Kati akadde katuuse omuntu agambe nti nze ndi musiraamu oba ndi muganda. Kyova nti abagezezzaako okulongoosa tugamba ndi musiraamu nossaawo eggwanga lyo, oba ntegereka, meaning that obusiraamu bwe busooka n'olyokozzaako kino, kubanga obuwanga bwonna si bubi, oba ntegereka. Fe obuwanga bwaffe ng'Abaganda lwokuba kati abantu basibuuka empisa, naye omuganda omutuufu bwajjula emmere omuntu n'akyama waka tamubuuza nti olagawa, era tamubuuza amugamba asooka otuule tumale okukola ki, okulya. Teboogera nga bakola ki, nga balya. Kati ate wookyama kati w'omuganda kati tasobola kugijjula. Kati obuwangwa buli
obutamma muntu mmere, tebamma muntu mazzi, omukyala afukamira okuwa omwami ekitiibwa, abange omuganda abuuza, owange omuganda kino, omukazi takunama. Okibanga tuli ku buwangwa nga abantu bakakasa nti ekibamenya buwangwa bubaluma. Obuwangwa bw'abakyala abaganda ng'akyala ku buko aba yeebisse bulungi, oba ntegereka, bambala gomesi zaabwe, talaga ntumbwe ku buko. Kati genda ku mikolo gy'abaganda ogirabe, etaabu egiriko awamu nakyo nga baka bakoze mu buwangwa. Kati obuwangwa bubeera ku mikolo, bwe badda mu pabuliko onoonya omukyalo omuganda mu kkubo n'akubula, nga bonna bali bwereere. Ne mu bifo byennyini awasibuka obuwangwa oba ogenze mu zibulange n'ebirala, osanga abakyala mu offices ennene nga bali bwereere, bali mu bumini, ayambadde akagoye kalinga akaleega. Kati ne weebuuza obuwangwa wano bwe buliwa? Kati omubaka alayhi salatu wassalamu Allah yamututumira ng'atukubira tooki, kino kibi mukireke, kino mugende mu maaso nakyo. Era obusiraamu kye bwasanga mu Bawarabu nga kirungi bwakireka kigende mu maaso. Obusiraamu bye bwasanga nga bibi bwakoma ku Bawarabu nti ekyo mukireke, temuddamu kukikola. Nga okukomako okwo kukukwata eri buli ayitibwa binadamu nti ndi mwana wa Adamu alayhi salatu wassalamu. Naye kyo baganda bange basiraamu, abange tubeere basiraamu abakkiriza Allah tabaraka wa taala nga tetumugattako bintu birala. Omusiraamu tayabya lumbe, naye ate omuganda yabya oluki olumbe. Nyala muntegere bulungi, omusiraamu tasamira, ate omuganda yakola ki? Yasamira. Omusiraamu tayalula balongo, ate omuganda yalula baki? Tosobola kuba nabyo byombi, nga oyalula abalongo ate nga oli musiraamu. Haramun, tekisobokerako ddala. Ffe eddiini busiraamu ekkiriza nti ebintu ebyo weebiri, abalongo weebali, abantu babalina, misambwa, mayembe, bitambo weebiri, abasinza emiti babirina. Eddiini busiraamu ekimanyi weebiri, naye etugamba tubiwakanye, kubanga emisambwa bitonde bya Allah, bigwa mu kategori gye bayita amajini. Allah yatonda ebintu biri bisatu, bina kilasi yagala okukwatagana. Allah yatonda zimalaika, n'atonda amajini, n'atonda abantu. Bino byonna bisatu kuliko bibiri tebirabika, ekimu tukiraba. Malayika n'amajini tetubiraba ffe abalamu, naye ate ye omuntu munno omulaba. Malayika Allah yazitonda Rabbul Alamin ng'azitonda mu kitangaala, n'atonda amajini ng'agatonda mu nnimi z'omuliro, n'atonda omuntu ng'amutonda mu ttaka. Amajini gano Allah tabaraka wa taala n'abantu yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majini n'abantu okujjako kunsinza. Kati mu majini mulimu agasinza Allah nga masiraamu, ne mubamu amajini ageewaggula ne gakafuwala nga wolaba. Ne mu bantu mulimu abasinza Allah nga basiraamu, ne mubamu n'abakafuwalira Allah nga basinza ebitali Allah tabaraka wa taala. Kati olwaleero abantu bosanga abasinza lubaale, abasinza emisambwa, abasinza amayembe, abasinza ebitambo, abasinza ebiteega, abasinza emizimu, abantu abo bonna bali mu kusinza bitonde bya Allah ebiyitibwa amajini. Era mu suratul jinni, sura ya 72, bw'osoma essuula eyo ekubuulira ddala amazima nti waliwo abantu abasinza amajini, nga n'amajini gabeewuunya. Kyova olaba nti gabatuma ebintu ebyewuunyisa. Omuntu lubaale n'agamba nti genda osale omwana wo nkuwe sente. Lubaale n'agamba nti genda osale omwana wa neighbor, genda osaleko okwate endigo gyokyenga nnamu. Omuntu ng'ali mu kutegeerako okwa bulijjo tayinza kukikola, wabula kasita babeera mu muudu zaabwe ng'amajini gabalinnyeko, shaitaani ziwambye, bakola ebintu nga ne waaba ateredde bw'ati nadda mu nomo sense abyegaana, kisinze nakikoze.
nekyo baganda bange muve abantu bave kuba wano mummwe tewali akikola. Abantu bave ku kusinza amajinni, ku kusinza amayembe, ku kusinza bino nabiri olw'okuba nti babisuubiramu akalungi hatta nga bye basinza tebabikola ki tebabimanyi. Omutuufu okusinza yekka ye Allahu tabaraka wa taala. Omuntu yenna alinayo kyasazeewo okusinza ekitali Allah tabaraka wa taala, bw'anasinkana Allah agenda mumubonereza n'omuliro ogw'olubeerera. Saba Allah atuwe okumatira okwanama ddala nti yekka alina okusinzibwa ye Allahu tabaraka wa taala. Maliriza ebigambo byange nga mbasomera etteeka liri mu suratu Al-An'am sura ya 6. Allah yali atunyumiza emboozi ku nabbi we ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati wa nabbi Ibrahim n'abasamize wakati wa nabbi Ibrahim n'abasamize waliwo olutalo nga lw'amaanyi. Bano abayokyeza endiga baatidde buti. Bali abasajja abasamize ku muleme wa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam baali bakambwe otuuka okuba nga ekyalo kyonna kyegatta ne basomba enku emyezi nga bazisombera Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bamuvunaana ekintu eki tuviire ku bakatonda baffe. Abantu olaba abasinziza mu masabo, abasinziza mu makanisa n'ebirala balwanirira enzikiriza yaabwe. Oba oliawo okusinga naawe olwanirira enzikiriza yali mu muzikiti. Abasajja baatabukira Ibrahim alayhi salatu wassalam nga boolaba abasajja bwe beekandagga eri omuntu yenna wano mu Uganda avaayo n'abagamba nti bannange okwata akakomo n'okassa ku mukono kanoonye ssente obeera oli kukwerimba. Bannange okwata irizi n'ogissa mu kiwatombo owone ebizibu obeera oli mu kulimba. Bannange okwata abalongo n'obassa mu kitanda nti baleeta obugagga oba olimba. Kuba ndabye ku basaalonga abanaku nga talina kaalina, era abantu abasinga obwa saalongo babufunyemu kusamira, ate nga finally after kusamira bamuliro gw'olubeerera. Kati Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yamala okufunza abantu be abagamba ne Allah asinzibwa yekka, akutta amasanamu agakoze eki agasaanyizaawo. Abasajja bakwata Ibrahim alayhi salatu wassalam ne bamussa ku kikoomi ky'omuliro bamusaanyeewo. Bamutiisatiisanga nga boolaba olwaleero tugenda kusindikira bagambye omwalimu bagenda kumusindikira, bamusuubiza jjo musalira endiga ne bagisala olwaleero. Eyo enkola y'abasamize, bawangaalira nnyo mu kutiisa abantu. Oba ntegereka baba n'amasabo gaabwe nga temuli mataala, bagenda babikyusamu kati bukyusa agabugobugo. Oyingiramu nga ye yatuddemu dda gova mulaiti tolaba, nagamba tulo osirike tewenyeenya tutotuuka tokolola. La ilaha illallah. Nobeera wali wenna nga n'oyagala kufuka tosobola kwogera njala kufuka. Kati abasajja bano we batiisatiisa nabbi Ibrahim nga boolaba bwe batiisatiisa baseka Adamu Ssenjala, baseka Kasimu n'abalala. Allah agamba Rabbul Alamin ti Ibrahimu yabagamba wahajjahu qawmuhu, abantu be bamukayanya, qaala atuhajjunni fillahi wa qad hadani, mumpakanya Katonda wange amaze okunnungamya ndaze tibannanga okusinza abalongo shiriki si busiraamu. N'abagamba nti wala akhaafu ma tushirikuuna bihi, nze sitebye mugattako Allah. Kigambo kyange nange n'abalimu baffe bonna abali ku nzikiriza entuufu, nammwe mwenna baganda bange kibeere kigambo kyammwe. Ibrahim alayhi salatu wassalamu yagamba ti wala akhaafu ma tushirikuuna bihi, nze sina kyentyamu byonna bye mugattako Allah. Nze sitya mayembe, sitya lubaale. Twali wano n'olutalo n'omusajja omusamize wano wennyini wano, lwali lw'amaanyi. Bamutye ekyalo kyonna, bamutye disitulikiti zonna kati akhari karimu amajinni ge yagalina oba nga wekirowoozebwa, naye nakati nkyali mulamu nkyalya, ate ye finally Allah yamugonza n'amugoba ne wano.
nga n'amajini gaagalina era yatuuzanga abantu byatuuza nja mukola ekintu eyo omwana aneesonyiwe yabyogeranga mu mbeera y'okutiisa hatta al-ana byeyayogera okukola tewalabwangako n'ekimu yabikola tomanya naye effekiti yabyo terabikangako. Omwalimu Kasimu Adamu Senjera n'abala babasuubiza okubatuusaako obulabe bakutendiga bajotezanga namu babigamba Ibrahim ye taata waffe mbukkiriza n'agamba wala akhafu nze bawulira ebigambo bino bwe nsanga omusajja ng'akutte omwana nga kano kahaji kakutte ejjambiya myaka 7 ne kangamba nja kutema ntya akaana kanjagazaaki era wemba nsobola n'okudduka nziruka kati akaana kayinza okuba ka training ne kantemera wano naye wallahi wensanga omusamize ng'akutta amayembe ge oba alina amayembe 5,000 sirina kye mumutyako. Billahi alaikum wallahi mbalayirira Allah nina poloti gye nagula nga njiguze layisi togimanyi tobimanyangako naye ng'ekyagitunza layisi oyinza obba nawe okitegeera. Epoloti baali bagisala ku saidi ng'eriko essabo ng'eno eriyo essabo nga basalako saidi etaliko ssabo gye batunda nga buli alambula ate kati akayumba akabadde kakuno naye kati misinde. Abantu batya ebintu ebyo hatta n'abawalimu abamu olumuganye nja kukola bannaye mbadde ngamba musawo twogere biri byabadde bya muzikiti tonsindikira ebintu byammwe mbimanya. Wala akhafu nze sitya ma tushirikuna bigattibwa ku Allah abange temubityanga tebirina kyebiri. Amayembe ge basindika bitonde bya Allah. Allah yagamba aya egamba etya wa imma yanzaghannaka nsaba ogimpeko Sheikh wange Sheikh Ashraf Muhammad si kanjako Abu Salahuddin Al-Hafidh sallallahu tukumire Sheikh nsaba ogimpeko egamba etya Sheikh atumaliriza singa ofuna ogezesebwa kwonna nga sitaani zikulumbye kubanga zo gye ziri Sheikh era ntera obagamba nti ebitonde ebyo gye biri n'ababisinza abasamize wallahi tebabitegeera. Naye Allah yabitonda yatugamba singa bikweŋŋanganga. Waliwo hadisi emu Mubaka alayhi salatu wassalam yatugamba omuntu omulabe wo ne aya weeri omulabe wo wakulumba nabikonde mukuba ebikonde ntegereka wakasukira amayinja sonda amayinja ba amayinja mu sharia singa omulabe waba alina amayinja 10 ng'olina limu tomukuba wakuba ejjinja dduka kubanga ogenda kasuka yeeri akube 9 akutte. Ku byokwerwanako muntu ku muntu Allah atugamba mukube ebikonde mulume leekaana naye yagamba kasita amajinni gayingirangawo totawaana nago togasobola. Fasta'idhu billah mpita. Akhiri karimu nze omusajja wadde nayimirirawo ng'akutte AK-47 bino byenjogera byonna nzikakkana mpola paka lwensirika nimugamba afande buzibu ki nagamba nze kusaala nengenda mu maaso naye omusajja wayimirira wali ng'alina amayembe 7,000 nze nsigala ngenda mu maaso kubanga Ibrahimu yagamba illa an yashaa rabbi shay'a kyonna kiyinza okuntuukako nti nemadde ku ggulu Sega Kasimu saba Allah amunyweze oyinza olaba Allah agezesa nolaba wiiki eno accident ali mulago oba afudde olaba basaze endiga. Ibrahimu yagamba kyonna ekintuukako kiba kivudde wa Allah si wammwe. Era singa omusamizi yabadde amanyi nti endiga enaakola teyandirangiridde yandiyokyeza ndiga ye nga yaddaka nga asirika nga Kasimu avaawo nga Senjala avaawo Sudiru ng'agenda nga gundi agenda nti olaba kati Buganda yaffe naye olw'okuba kimanyi talina busobozi busobola kukutuusaako bulabe kyova olaba nti ajja mu public n'atiisatiisaawo musirike. Taata waffe Ibrahimu yatuteekerawo methodi egamba nti sirina kyentya kushirikiwa mmwe okujja Allah kyabeera njagalizza bwe mbanga ndwadde oyo aba Allah yaga nti wala akhafu
yakanti wasa rabbi kula shay'in ilma okumanya kwa katonda wange kwagaza ku buli nsonga yonna afala tadhakkarun mwete mukimanyi ekyo wa kaifa akhafu ma ashraktum butya tenze bwentya byemugatta ku Allah wala takhafuna annakum ashraktum billah ngata mwete mutya nti mugatta katonda wammwe ma lam yunazzil bihi alaykum sultana nga byemugatta katonda wammwe tabibuwangako bukakafu bino okusinza kati omuntu abantu bavudde ku media ne mutunde byenjawulo nga baziyiza abawalimu okusomesa abantu enzikiriza entuufu olw'okuba nti ekuba obuwangwa kati ekibuzo kigamba kati ate ffe tutye obuwangwa oba tutye amayembe lubaale ng'ate bo tebatya nti mu kusinza lubaale banyiiza Allah omulezi w'ebitonde byonna nga ne bibasinza tebalina bujulizi mu kitabo kyonna bebasaanidde okusinza naye tubaganda bange mbagumya basiraamu bwoba oli musiraamu stand as a muslim leka kukyanga bintu kubanga yauma alqiyama ku duniya byeraze asajja balangiridde bagambye akadde konna bagenda kuba emizikiti ku ttaka bagenda kwokya Qur'ani amakulu abatali basiraamu abashiriku bagenda okukikola kati omusiraamu kitegeeza ogenda bokosebwa omusiraamu ogenda bokosebwa kati ate muzabizabina onakyanga ebibiri nawe kitombasaba nga nange nsaba omwoyo gwange tumatize emitima gyaffe tobanga oyina eddiini bbiri abanga eddiini eryemu ffe tuli basiraamu era olaba nga baggulawo amasaba ag'enjawulo nga basiraamu bali awo beejaga be bakabona ayambadde enkofiira n'ekkanzu okuggyako nga wabyambalanga kyambalo naye bwe kiba nga weekakasaako nti obyambala lwa busiraamu toli musiraamu obeerako kimu ku bibiri either oli musiraamu oba obeera musamize wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh